Besigye ali mu kkomera nafuusi bwa bannabyabufuzi. Gwe nkugambye bw'oba olaba entya gye baatiddemu NUP just bafuutu soja abatawera na 2,000 be bapaledinze ku kitebe kya NUP nga baabatidde dowooza musinga basajja mmwe singa mwakkiriza ne mugamba nti ng'ebibiina by'ebifuzi mu ggwanga katwegatte ku NUP tuleete kandidenti omu olwaleero singa Besigye mu kkomera taliiyo olw'ensonga ne bwe kuba kwekalakasa kwe mwanditaddewo Museveni yandibadde tasobola kulemeza Besigye mu kkomera. Ne leero tulinamu ebiwayi 2. Tulinamu abagamba nti Besigye yalya akolera Museveni. Tulinamu abakkiriza mu Bobi Wine nga bo bali ku kozi ya kununula ggwanga. Ne singa wabaddewo United Forces of Change nga ebibiina byonna ebivuganya Mwami Museveni biri wansi wa umbrella nga bikulembedde yaliko leero Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye singa yateereddwa pressure yandibaddewo singa Besigye ali bweru. Gavumenti yawambibwa famire, bitongole bya gavumenti byonna byawambibwa famire, kubanga ekino nsize nga nkinyonnyola bwe twajja mu 1986 amagye ge gawamba obuyinza bw'eggwanga, naye mu maaso awo n'amagye nago gennyini ne gawambibwa famire. So n'amagye mawambe y'ensonga lwaki olaba Mwami Muhoozi oba simanyi General Muhoozi mutabani wa Mwami Museveni eyagayingira mu bumenyi bw'amateeka amagye. Amagye n'agayingira mu bumenyi bw'amateeka n'akuzibwawo mangu n'afuuka nannyini magye. Olwaleero amenya amateeka mu lwatu. Museveni lwakiyagala okutta Dr. Besigye. Dr. Besigye omulangaki. Olangaki Dr. Besigye. Dr. Besigye. Ne mutabani wo. Mulowooza muli kungula ensi. Mukoze ebikolobero. Mutawuluganya lwaki abantu mutyo. Dr. Mutulugunya waki nga mukimayidde ddala nti talina musango. Naye mumusibye afiire mu kkomera. Eggwanga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi. Kino ensonga nkulu. Ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. Olunaku olw'eggulo litandika n'okkiriza Besigye yaleeteddwa mu kkooti eya Buganda Road. Amaziga gongedde okubeera nga gakulukuta abantu oluvannyuma lw'endabika ya Besigye nga bwe yazze alabika. Besigye yalabise nga munafu ebitagambika era nga endwadde emubala embiriizi. Oboolyawo ekyatuusizza n'abakulu okulaba nga kituufu embeera ye njabayaba ne bamuwa akatebe nga takyasobola kubeera ng'ayimirira. Njagala kubuuza wano tutuuseewo tutya? Tugenda kubeera nga tutunuulira ani ow'okunenya mu mbeera eno? Abantu bangi tuli mu kunenya Mwami Museveni, tuli mu kunenya General Muhoozi, ne tuganye okutunuulira eno twatuukayo tutya? Nga tonnaba kunenya Mwami Museveni, of course eggwanga lyonna limanyi nti ekizibu ky'eggwanga ye Mwami Museveni. Ekizibu ky'eggwanga si Muhoozi, ekizibu ky'eggwanga ye Mwami Museveni. Naye tutuuseeyo tutya? Ani ow'okunenya? Abantu ab'okunenya mwe muli abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo. Ekisooka bannabyabufuzi bali bankwe. Ekyokubiri, abakulembeze baffe mu nzikiriza ez'amadiini bayambyeko nnyo Mwami Museveni okubeera mu buyinza ebbanga lyonna newankubadde ebikolobero byakola babiraba. Abakulembeze abalala beeba enzikiriza z'ennono. Abakulembeze mu Bwakabaka bakoze kyamaanyi okukuumira Mwami Museveni mu buyinza. Kakati ate bannabyabufuzi
bo bali bankwe tebeeyagaliza beefaako bokka buli omu alwana kubeera nga nsika ntwala eno tumaliriza nga tukyasobola okufiirwa Kano Kizza Besigye mu kkomera gyali. Kino kyonna nga tonnanenya mwami Museveni kuba kyo kizibu weekiri nga tonnanenya mwami Museveni blame giteeke ku bannabyabufuzi. Ngenda kubuulira lwaki Maziga, Miranga na Biwoobe eri Kano Kizza Besigye nga tetunaba kubeera nga tutuukayo eyo. Olunaku olwajjo olwakatambi akalabise mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga amasasi ganyooka. Nabyo tugenda beera nga tubitunuulira mpola mpola sobole okubeera nga tubimanya. Ampuliriza mukwano gwange, Besigye alina ebigambo byazaayogera era tugenda beera nga tubikubamu ttooki okwongera okubitegeera n'obyekenneenya. Omwogezi w'amagye Felix Kulaije yavuddeyo ku mukutu gw'amawulire ogumu n'agamba nti bandibadde babeebaza n'obbeebaza oba oliawo Besigye yandibadde yattibwa abamuleeta na buleesi omujja e Kenya. Lino ly'eggwanga lye tulimu. Ebigambo bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Naddala olunaku olwaleero waliwo munnabitone, omuyimbi, omuwandiisi w'ennyimba afudde. Mawulire si malungi eri music fraternity. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Wabula ekibuuzo ekikulu kye njagala tuweebuuze, ani ow'okunenya? Ekyo kibuuzo kikulu, ani ow'okunenya mu byonna okubeera nga bigenda mu maaso? Mwami Museveni okutufuga emyaka gyonna, whom to blame? Ani ow'okunenya? Bannabyabufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini muli involved mu nsonga eno. Munzikirize tusooke tukube omubala gwa channel eno then nzije tusobole okubeera nga tweyongerayo. Okay. Okay, kale katugende. Njagala kutandika n'akatambi kano wansi k'amasasi aganyoose ke njagala okubeera nga ntandika nako then tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bisingako wano. Mu katambi kano okwefaanaanyirizaako emboozi eyali ebaddewo ey'omugenzi ey'omusajja abanyiddwa nga Matthew Kanyamunyu, njagala olabe kye bayita impunity mu ggwanga, njagala olabe kye bayita impunity mu Uganda. Daba akatambi kano otegeere ensi gye tulimu, byonna ebigenda mu maaso. Laba akatambi kano. nyine motoka ayina mundu ali wano naalya kamotoka kafunye boda amugobe masasi gali wano naalya ku muzikiti wano. Allah akbar. Amatomedde akamotoka ke kaako kati amugobesa boda yine nene. Banyini motoka kana akatono kano koolaba UBH 687 masasi ganyoose wano naalya ogawulidde 5 kakana akamotoka akakubisa abantu amasasi UBH ne M7 bana basajja bonga bakambwe kigisaayo mundu okuba muntu masasi okuba mukome ddayo mabega mu bbuutu kamotoka akalesemu ne bebiwe wuuyo. Awo eggwanga weeriri ate abo abakola ebikolwa ebifaanana bwe bityo tebasibwa, tewali gy'ojja musibira kubanga be bali mu buyinza. Akuba akikutegeeza tolina kyakumukola. Uganda nabagambako wano nti Uganda eyolekedde okufuuka teritole y'Abakatel, ensi ey'ababanda, nga buli gw'oyitako n'ayina emmundu oba wabyakwerinda ng'omutya kubanga abasajja balina obuyinza. Waliwo akatambi akabadde katambula ennyo ku mitimbagano wiiki eyo ewedde yonna.
omusajja abapoliisi omusajja gwe bakwatanga ayanise mmwanyi bamulanga kwanika mmwanyi wansi ogenda okwezooba nga omusajja ayagala kuba munne masasi. Uganda eyo gye tulimu bwetyo bwefaanana. Naye byonna bw'omala obitegeera okomawo n'ojja ofune akatambi kano. Njagala kubeera nga nkuwa emboozi eno naye katusooke n'amaziga gano tugagyewo ate tweyongereyo. Wuliriza obulumi bw'omukyalo ono. Njagala tukwate mpola emboozi eno. Wuliriza obulumi Museveni olanga ki Dr. Besigye? Museveni olanga ki Dr. Besigye? Museveni ne mutabani wo omulowooza muli kungula ensi abamukozi ebikolobero mutawuluganya lwaki abantu muddo Dr. mutulugunya waaki nga mukimanyi ddala nti talina musango naye mumusibye afiire mu kkomera nabadokita bwafaanana mumusibye afiire mu kkomera dokita mumusibye afiire mu kkomera. Bannange Museveni lwaki talina kisa, Museveni lwaki talina mutima gw'ozaalira ki? Olina abaana n'abazzukulu lwaki otulugunya abantu b'otyo? Lwaki otulugunya dokita? Lwaki otulugunya dokita bannange? Lwaki otulugunya Besigye? Besigye yakola ki maama? Besigye yakola ki atalina na mmundu? Besigye yakola ki Museveni Besigye yakola ki? Besigye yakola ki? Lwaki otwekyayisa Museveni? Akaseera kajja kutuuka abantu bave mu kukaaba bateekewo ebikolwa. Omwogezi w'amagye Felix Kuraije wakati mu kubanga atayina ye kyalumwa kyamanyi bw'ati bw'ayanukula. Felix Kuraije bw'ati bw'ayanukula agamba ku Dr. Besigye eno yonna emboozi nkutegeka okutwala wawe tugenda okubeera nga twogerera ebigambo bino. Ono Felix Kuraije. Eggwanga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi. Eno ensonga nkulu. Ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. So olinga nga bajeno tumira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu, twagala kusasamaza nsi. Naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti muvunaane. Naye olw'okuba wano mulidde ne mwebikka ne mwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe ne mutandika tuvuma. Ne mutulangira nga bwe tutasoma bwe tutalina bumanyifu wonna bumanye. Oyo ye mwogezi w'amagye g'eggwanga Felix Kuraije. Bw'atyo bw'ayogera ku Besigye. Bamuyamba ne bamuzza n'omuzza. Bali basobola okumumizisa eyo omusu. Kati oyo Besigye aliko abalondoola nti bannayuganda mujja kubuuza kiki ekyamusse. Kati abantu abali eyo nga tebasobola kubuuza bibuuzo. Byonna ebyo tuddeyo tufune akatambi ka Dr. Kano Kizza Besigye nako tukawulirize tuve lumu mu bintu bino nga tubitegedde. Njagala tufune Kano Kizza Besigye akatambi ke kali luddawa. Kano Kizza Besigye Doktari. Okay. Ngole bya gavumenti byonna byawambibwa famire kubanga ekino nzize nga nkinyonnyola bwe twajja mu 1986 amagye ge gawamba obuyinza bw'eggwanga naye mu maaso awo n'amagye nago gennyini ne gawambibwa famire. So n'amagye mawambe yensonga lwaki olaba mwami Muhoozi oba simanyi General Muhoozi mutabani wa mwami Museveni eyagayingira mu bumenyi bw'amateeka amagye. Amagye n'agayingira mu bumenyi bw'amateeka n'akuzibwawo mangu n'afuuka nannyini magye. Olwaleero amenya amateeka mu lwatu emisana ng'amenya amateeka ng'agenda mu byabufuzi ng'agamba ye pulezidenti ajja ng'akuba enkuŋŋaana ebikujuko biki ebitakkirizibwa mu mateeka g'amagye.
naye teri mu magye nti chief of defense forces yandibadde mukama we aja amuyiteko so amagye gawambibwa ebitongole byonna byakola ki byawambibwa naye ngaekikulu mukyo bwe tudda ku kibiina FDC kyobadde oyagala amagye gawambibwa Museveni nga mujja yalina kinsafu n'ebintu sale n'agula commercial bank wali mu gavumenti anti omutawaana wonna we guva kusika omuguwa twawakanya nnyo ebyo ebyokubba commercial bank nnyo enkiiko nnyingi ezayitingana era ne tugimusuuza n'asooka agisuula agizaayo naye luvannyuma era ne bagiddamu ne bagibwamba. bye bigambo bya Kanokiza Besigye yabyogera asinziira ku mukutu gwa BBS Terefayina we baali bamukyaliddeko mu makaage agasangibwa e Kasangati. Now wano wenjagala tutegeere era wenjagala wenna mpuliriza wano tuwulirizeewo. Leero Kanokiza Besigye ali mu kkomera. Embeera y'obulamu bwe nsajjufu. Naye waliwo ebigambo bya mirundi ng'ebiri ku esatu ebiri mu kutambula. Aba opposition okusingira ddala olunwe balusimbye mu NUP bagamba nti tetaddeewo mbeera okulaba nga Kanokiza Besigye afuna eddembe lye era ayimbulwa. Era ebigambo ebyali bitambula gye buvuddeko nga bagamba Bobi Wine bwe yakwatibwa FDC n'abalala beegatta bamununule era ne bamulwanirira. Ekigambo ekirala ekijja kwe kubeera nga bannabyabufuzi tebataddeewo mbeera emala okulaba nga Kiza Besigye ayimbulwa. Wano tutuuseewo tutya? Wenjagala tujje. Ekisooka njagala tusooke tukkirize nti bannabyabufuzi muli bankwe. Bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno muli bankwe ate muli babi nnyo. Abantu abookubiri okunenya mu nsonga eno n'ebigenda mu maaso mu ggwanga beeba kulembeze ab'ennono abeesuuliddeyo ogwa naggamba abalinga abagamba nti tebali mu ggwanga lino ku bigenda mu maaso, balinga abatali aweya ku buli kimu ekigenda mu maaso. Abalala be bakulembeze ab'eddiini. Katutandike n'abakulembeze ku mutendera ogwa leadership y'eggwanga. Nzize mu opposition. Opposition buli gwoyimiriza kugamba nti Mwami Museveni mubi. Buli gwoyimiriza agamba Mwami Museveni mubi. Buli munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya gavumenti akugamba mubi. Naye bano abantu emu ku nsobi ne kyenjagala omanye gwe mukwano gwange ali eyo. Dr. Kanokiza Besigye leero ayita mu mbeera gy'ayitamu olw'abannabyabufuzi. Tuleme kukuliriza Mwami Museveni kubanga bw'okeera ku makya nga ggwe n'omanya bw'obeera ng'oli mulwadde, omusawo ky'asooka okkebera kwe kumanya kiki ekituufu ekikuluma nga tannaba kuwa ddagala. Bw'amala okuzuula ekikuluma kimwanguyira okumanya ekika ky'eddagala eky'okukuwa. Uganda n'abo bonna abeefuula mbu bali ku opposition baazuula ekizibu ky'eggwanga we kiri nti ye Mwami Museveni, nti ebiruubirirwa bye eri eggwanga si birungi yadde n'akatono. Bwe baamala okumanya ekizibu ddagala ki lye bakiwadde. Bwe baamala okuzuula nti kituufu Mwami Museveni ddagala ki lye baamuwa okulaba nga bawonya endwadde eyo, ekizibu ekyo kivaawo. Wano wenjagala ffenna tubeere attentive. Ekisooka, abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti eya Mwami Museveni muli bantu babi nnyo abasinga. Abamu mumaze mu byobufuzi emyaka 25 ku myaka 30.
mwe mulina ekibiina ekisinga in fact ekiddirira ekisinga obukulu ekya DP naye nga bw'otunulya DP byekola tebirinaayo yadde eddakiika n'emu eraga nti baagala okuggyako Museveni. Bannabyabufuzi mulimbye abantu ne mutulimba kubanga mu bantu abazze bafa kambabuulire abantu abasinga okwagala enkyukakyuka be bannayuganda. Abo abantu ba bulijjo atagenda kwesimba yadde ku kifo kya LC1 ata n'okusoma nga teyasoma atalina bukulembeze bwanoonya. Abo be bantu abayayanira enkyukakyuka eyaddala ku mutima nga baagala obukulembeze bukyuke. Bannabyabufuzi abasinga bannakigwanyizi kubanga njagala tulowoozeemu leero Besigye ali mu kkomera. Ekisobola okutaasa Kano Kizza Besigye y'embeera bannayuganda gye basobola okuteekawo ey'okumubanja nga bwe tuwabanja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba oyagala oba toyagala gavumenti eba eyina omusesema. Oba oyagala oba toyagala ne bageza bateekawo embeera nga gye twateekawo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Besigye bamusesema. Lwaki bakyamulemedde? Opposition erimu ebiwayi bibiri. Mulimu ekiwayi kubanga bane tetusobola kubuusabuusa maanyi ga Besigye gaalina. Besigye alina abantu ku ground nga bamwagala ku mutima. Nabagamba ebibiina by'ebyobufuzi biringa nzikiriza z'amadiini. Oli ayinza n'okutema ng'oyogedde ku Besigye we. Bw'oyogera ku Bobi Wine waliwo asobola okukuba eŋŋuumi ng'alaba ne byoyogera tolina magezi. Kakati tutuuka mu kusiba Besigye twagala kwebuuza Besigye kituufu yalinako amaanyi naye nga bw'otendereza Besigye ne His Excellency Bobi Wine njagala olowoozeemu abantu bameka aba bulijjo abatanoonya kifo mu Parliament abatanoonya yadde bwero C5 abaafa ku mulembe gwa Besigye. Then tujje wano tutunuulire in fact ddirayo ddala ku Paul Kawanga Ssemwogerere ojje ng'olinnya abantu abazze bafiira mu byobufuzi. Bano tetubanenya kubeera nga bafiira mu byobufuzi olw'ensonga bafiirira ebirooto byabwe ebiruubirirwa n'ebigendererwa. Kuba teri abayita kujja bebeereeta olw'okunyigirizibwa kwe basanga naye ekyobulabe kwe kujja ne basinkana bannabyabufuzi abalimba. Bannabyabufuzi abalimba. Kano Kizza Besigye ali mu kkomera. Bw'aba mu kkomera weetaagawo ttiimu esobola okubeera ng'enunula Besigye ng'ekulembeddwa bannabyabufuzi. Lwaki? Nti leero bw'okwata Bobi Wine muganda wange okuggyako ng'olina ekizibu ku bwongo ne gy'oyagala eggwanga ligende nkiddamu. Leero bw'okwata ku Bobi Wine okuggyako ng'olina ekizibu ku bwongo ng'olina n'eggwanga ky'oyagala okulireetera oba ng'oyagala kulaba ku musaayi n'emirambo wakati ku nguudo z'ekibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mulalamu mu kiseera kino mu budde buno. Obudde buno ne Besigye yabulinako nkiddamu. Obudde buno ne Besigye yabulinako era abantu beekalakaasaako ku lwa Besigye. Lwaki leero tebeekalakaasa? Tulina opposition nga tugamba Besigye akolera Museveni. Tulinawo Besigye, tulinawo abantu abazze nga bo bagamba twagala kimufe enkyukakyuka. Ani atuwa enkyukakyuka? Ye Bobi Wine. Ne twebuuza kamu gwe muganda bwe tugatta amaanyi bwe tuba babiri amaanyi gaffe geekubisaamu. Njagala kwebuuza bannabyabufuzi mmwe abannanfuusi abamu wakati nga mutegedde ekirwadde ekiri eggwanga mukimanyi mulemereddwa okufuna solution ku kirwadde ekiri eggwanga kyo kyongera kulya bwe kifuga. Wakati we mwanditudde ne mugamba yes nga we tuli ebibiina by'ebyobufuzi tutuule ku mmeeza. Leero ani alina amaanyi? Leero ani alina amaanyi nti ye Bobi Wine? Tugende tusinkane Bobi Wine tutuule ku mmeeza tubeeko endagaano ze tukola. Endagaano zino nga zitulaga zitulambika butya bwe tuyinza okugaba n'obuyinza singa tuba tutuuse mu buyinza
bwe mumala okutuula ku mmeeza ne mubaako endagaano ze musayiningako ng'abakulembeze ne muzimba opposition emu, yes musobola okubeera mu bibiina byammwe eby'obufuzi ne mugamba kakati tugenda mu kalulu, naye kakati ebibiina ebisinga okuba eby'amaanyi mu Uganda tuwogera ku FDC, tuwogera ku kibiina ekya DP, tuwogera ku bibiina ebiri awo eby'enkizo, twegatte ffenna kubanga njagala olowoozeemu bw'abanga mwami Museveni atya NUP yokka nga n'abaana obwana abagenzi wali ne bakola parade abatawera na baana 2,000 nga baatidde bali eri mu State House bali ku panic, bwe kibanga mwami Museveni atya NUP yokka, lowoozaamu nga FDC yeegasse ne bakola omukago, FDC, DP, PFF ne baleeta omukago gwabwe pa ne bagatta abawagizi baabwe pa. Njagala oŋŋambe kiki ekiyinza okuddako ku mwami Museveni? Ndowooza mufooseeyo ng'emulumbye mugatte enkolagana zino. Dr. Kanokiza Besigye bamukutte ali mu kkomera, twagala kumugjayo, tutaddewo okwekalakaasa eri eggwanga. Besigye asobola osigala mu kkomera? Ekyokuddibwamu kiri nti tasobola kusigalayo. Tunuulira amaanyi ga NUP nga pate, gagatteko bano abalala, mujje mwegatte. Ekiddako puresha eba egenda kuyitirira ku basajja bano bakwate Besigye bamugye mu kkomera. Tekikoma awo. Bwe muba mwetaaga obuyinza nga ddala muli ku bya ddala mwagala buyinza, eyo sitepu yesooka. Besigye singa tali mu kkomera nga muyinawo okwegatta okwo ebyeddala. Besigye ali mu kkomera lwa bunnanfuusi bw'abakulembeze. DP tekolagana na gundi, gundi takolagana na gundi, kyokka mwerimba mwagala kukyusa bukulembeze. Kati Besigye kyafeesinga kifeesinga nga y'omuntu. Kiri eri abawagizi abaasigala nga bawagira Besigye omubanja. Ate nga mazima gali ntukkirize wadde bangi naye mu bungi bwabwe batono ku bantu abagoberera Bobi Wine. Eggwanga lyatuuka nga abantu baagalaani abatwala mu nsi ensuubize ne batuuka ne baga Besigye kyatututteko. Ekituufu kiri nti omusajja alabika akolagana ne gavumenti, oba kituufu oba kikyamu. Bannabyabufuzi baganye n'okubeera nga beegatta. Mu Uganda abantu bokka abali siriyasi abaagala enkyukakyuka ojja kwesanga nga be bannayuganda. Nkiddamu, abantu abaagala enkyukakyuka eyaddala ku mutima be bannayuganda abo abatalina bifo bye banoonya. Mwami Museveni agenda mu maaso n'okubeera ng'atufuga olw'obunafu bw'abannabyabufuzi. Nojja n'otunuulira nga bo bali mu kulya nsimbi mu kifo kya koozi ennene. Okubeera kwa Besigye mulekerawo okunenyeza Bobi Wine ne NUP. Okubeera kwa Dr. Besigye okubeera mu kkomera lwa bunnanfuusi bw'abannabyabufuzi abeefuula abali ku opposition. NUP ekoze ekisoboka, yayunitinga FDC n'egireeta ku kitebe. Kanokiza Besigye mwamulaba egezaako okugatta bafominzewo United Forces of Change. Ekitegeeza nti bwe kiba kizibu tukyeŋŋange ffenna, mwami Museveni tatusobola nga tuli ffenna. Leero FDC in fact tekyalina FDC kubanga FDC tefaayo ku ya PFF. Besigye baggulawo PFF. PFF tennaba kufuna maanyi mu ggwanga. FDC eri tefaayo, tebigikwatako. Newankubadde ono ye founder w'ekibiina ali mu kkomera, tebigikwatako, tebalinnyako mu kkomera. Ekibiina ekitannaba na kutongozebwa PFF kyekiri mu kutoba n'omuntu waakyo. Buno bwe bunnanfuusi obuli mu bannabyabufuzi. Mulekerawo okunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu, mulekerawo okunenya Bobi Wine mu bizibu ebizze bibeerawo over 30 years. Bw'onenya Bobi Wine eyakajja mu byobufuzi emyaka egitannawera na 7, ng'omunenya akulemesezza okuggyako Museveni naye nga gw'omaze mu byobufuzi emyaka 3, oyina ekizibu ku mutwe. Oyina ekizibu ku mutwe.
now Besigye kimulemeseza mu kkomera be bannabyabufuzi abali ku opposition. Ekituufu kiri nti bangi temuli ku opposition. Bobi Wine agezezzaako Balaga omukago gwa iPod Museveni gwe yabateerawo okubatega akatego mbwe abawa ssente NUP yaguddukamu yagana n'ogulinnyamu ng'agamba ekitwalamu iPod kwe kukaanya ife ne mwami Museveni ye bw'ajja afuna win nti antuula n'aba opposition naye ng'akola birala NUP neeguzira n'egamba iPod kikafuwe totukyadda. Era ababuyabuya bagendayo olw'okunoonya ssente ebiruubirirwa byammwe ki? Leero Besigye ali mu kkomera enkya bajja kukwata munnabyabufuzi omulala. Bwe muteegatte omulabe mumwongera amaanyi. Omulabe mumwongera amaanyi. Nziramu bagamba sitaani yajja kukema. Sitaani yajja kukema okubba n'okuzikiriza ebyo abikola. Abamu kummwe muyimira ne muga akasita Besigye yali mu kkomera. Gw'ogamba Besigye yali mu kkomera. Olunaku lugenda keera ku makya Besigye nga kituufu bamusse nga Jeno Muhoozi w'abyogera. Kubanga mbadde ndaba ku tweet zaakoze olunaku olwaleero ng'ensi eri mu kusaasira Besigye omukulu Muhoozi adduse ku Twitter olunaku olwaleero tuli eno weekend. Agenze ku Twitter n'ayongera okubeera ng'ateekayo obubaka obutakkirizika. Mukwano gwange obubaka obutakkirizika. Agambye bw'ati. Agambye nti nja kukola okusalawo olunaku olw'enkya ku makya. Ng'agamba nti oluvannyuma bwe nnaaba mmaze okwogerako ne Katonda wange Jesus Christ. N'agamba nti mumalirize okulonda. Ye ataddewo ku bulamu bwa Besigye ataddewo kalulu ku Twitter. Agamba mulonde. Abaagala asonyibwe mulonde. N'abaagala attibwe mulonde. Agamba nti leka bannayuganda musalewo. Obulamu bw'abannayuganda babutadde wakati mu betting. Leka bannayuganda basalewo. Abaagala asonyibwe mulitreatinge. Abaagala wanikibwe kalabba mulayikinge. Ngenza okutunuulira. Agambye nti Lukwago okusinziira ku article y'okutaano mu section 1 subsection 7 of n'atulekaawo. Agambye nti kikyamu ki ekiri ku Besigye atidde lwakuba agenda kuttibwa. Bigambo bya Jeno Muhoozi abigamba omuntu ali mu kkomera. Agamba bw'ati, ndowooza tukomaawo. Agamba nti be sure if I do decide to hang Besigye, mubeere assured nti bwe nsalawo okuteeka Besigye ku kalabba nja kukikola misana ttuku. I will do it in broad daylight. Wano tewali kyakuswala. There is no shame in executing a traitor. Okujjawo muli w'enkwe. Agamba nti but all of you mwenna mujjukire, remember Besigye yali ayagala kutta kitange. Besigye yali ayagala kutta taata wange. Amongst Jabachwezi, that is the worst crime. Mubachwezi eno mubachwezi ogwo gwe musango ogusinga okutta taata wa Muhoozi. Mbu mubachwezi gwe musango ogusinga. I must protect my taata. I must protect my father. Wano tutuukawo tutya? Tutuukawo wakati mu bannabyabufuzi abo abannanfuusi okuwa omwaganya n'okukolagana ne sitaani. Kakati ali mu kubalya tebakyalina kyakkola. Tuddayo. Ab'ennono bo batusuulidde wa? Abakulembeze mu nnono
baasirika emimwa baagibikka kyokka ng'abantu bakkiririza mu bukulembeze obw'ennono ntegeeza obwakabaka bwasirika bwonna babusayirentinga ne bukkakkana naye bwe kituuka okubeera nga obwakabaka bulina bye bwetaaga olwo abantu mubeera baagalwa bwonna okwetoolola eggwanga olwo mubeera baagalwa ba darling era ne batutegeeza nti obwakabaka abantu gemaanyi g'obwakabaka wabula wano mu binyigiriza abantu ne mwami Museveni okubafuga emyaka 4 wakati mu kuttibwa kw'abantu abalala okusibibwa watali musango tewali yadde bakulembeze bannono bawulira nga basitudde eddoboozi lyabwe abo nabo ensi oba abantu baabwe babalyamu olukwe abakulembeze b'eddiini owulira eddoboozi limu lye liyitamu abakulu mwe mwalaga ludda ku bigenda mu maaso tugambe Besigye temumulaba baganda bange njagala kuva ggulu nga mbagamba ensi tewakyali gw'osobola kubuuza kizibu kya ggwanga nga takimanyi ekyo tekisoboka nkiddamu tewakyali gw'osobola kubuuza kizibu kya ggwanga nga takimanyi naye obuzibu be bannabyabufuzi abafaananako bwe bati njagala kubeera nga nkuwa bannabyabufuzi abafaananako bwe batyo nti bo tebali mu kukyusa bukulembeze bali mu kulemezawo buliwo oba bubi kasita bo balya banywa beebaka bulungi beerabidde nti basobola okuttibwa bino ebigambo byali bya Bobi Wine katubiwulire katono nnyo katubifune tubiwulire ng'abyogera tebugerangako ku makya ne musubira nti bapolitician be bagenda okubakyusa ebintu no bapolitician bakyuka temubalaba bakyuka kubanga nina politician nga 26 Desemba 20 ne batemula Frank ne bamuwanya Ashraf ne bamwasa omutwe nga 29 waliwo politician yali atudde ne Museveni nga 3 galire politician eyo nga batulya ekasese ekalangala kati obubaka obwo mubuwulidde bannabyabufuzi mmwe mulemezzaako mwami Museveni okubeera mu buyinza kubanga bannayuganda bataddewo omubiri bayiyewo omubiri bataddewo embeera yonna naye abantu abaliddemu bannayuganda olukwe n'okubeera nga babakkakkanya ku kyokununula eggwanga be bannabyabufuzi n'otunuulira nga bano battiddwa saagala muntu anenye munnabyabufuzi nti gundi wattisa abantu kubanga ffenna bwe tuba tujja n'ensonga zaffe lwaki tuzze mu struggle lwaki tuzze olibaleetinga eggwanga ne twesanga nga bannabyabufuzi baate banoonya bifo nga banoonya ssente banoonya kuba bulungi nga tebafuddeeyo nti bo we bazannyira ebyobufuzi bali mu kulinnya obusubi yeffe iffe tetugaanangako kutulinnya kasita kibanga ekigendererwa kyaffe kituukiridde naye bo bakeera ku makya nga bagamba ffe tuli ba opposition era gavumenti yatutaba mwami Museveni twagala mmukyusa naye bagambe nti mwegatte mukole amaanyi gamu bwe gati kubanga amaanyi ge mugatta Besigye singa tali mu kkomera nkiddamu amaanyi ge mugatta Besigye singa tali mu kkomera ekisinga okunnuma nti mumanyi buli ekigenda mu maaso n'omulabe wammwe kyabakola akimanyi njagala owuliriza ebigambo bino byakazibwe Bashir Mbaziira okumanya bannabyabufuzi muli babi newankubadde kazibwe Bashir Mbaziira bino ebigambo yabyogera kyokka naye bwe yajja y'omu ku be baagula buno bwe bunnanfuusi bwenjogerako naye y'omu ku abo be baagula naye akimanyi lwaki gavumenti eba
egula munnabyabufuzi. Kyemalira akozesa ssente okwenywereza mu buyinza. Naye bw'ofuna ssente ze kakasa bukakasa nti ekiddako agenda kwambula emisana tuku ku street buli omu akulabe. Kyentegeeza ajja kukakasa nti abantu bategedde nti walidde. He must make sure tageti yebeera ki Mobutu yabikolanga. Tageti yebeera ki one okulaga bobadde nabo mu kumuzoganya oba mu kumuvuganya nti ono ali maite ali waggulu wammwe era mwe temuli impenetrable, temuli kisenge kitasobola kuyingirwamu, temuli n'amaanyi gano, temuli bakyalo bomwoza twatula byabalina emirembe ngalo mwewagaawaga mwoza n'olwo tusobola kubajjako ne mutwala n'akasi yaffe. This creates a shiver of lack of confidence n'okugwa mu amaanyi n'okulaba ng'onagenze bannange kirabika kitulo kikyama kirabika twalanye olaba n'onagenze. That's one. Kasita ekyo kijja mu bwongo bw'abantu nakyemalira abeera ku lusozi ng'akkirira abeera kasengeto ng'ategeera asobola n'okujjako ekikolo ng'ategeera bano balima kuba kati bagyemu omuntu kibalumye obudde babadde bamala bapulaninga okuguta bagenda tudisino jimyo bakolaki bagumala bali mu kwekubagiza amudde bebase tebajja kuzuka bagenda banywa emyenge okujjako ennaku eyo bagenda kubeerawo nga bagabana tukoze tutya. He is eating into your time obudde bwamwe abuguza abututte. Ekyokubiri lwaki bakola kino kakasa nti omuntu bamwoleka nti nno yalidde. Naye yennyini okumubonereza nakyemalira punishes even those he gives money. Hey. Abonereza n'abo bennyini bawadde ssente. Nakyemalira punishes even those he gives positions. Abonereza n'abo bawadde ebifo. Nakyemalira punishes those even he gives favor. Nakyemalira abonereza n'abo basuusuuta baateeka ku mwanjo baatwalanga abaana. Because at the back of his mind akimanya gwe teweesigika. Wooviiridde eri n'osala eddiiro n'oddeemu. Kati nange sobola kwesiga kankupanishinga enkutage ensi nti walidde eri tokyaddayo. And of course you cannot be welcome. Tobasobola kwaniriza eno mu bupya gyozze. Never. Era babeera bakulaba one nga bagamba ono gwe baguze okuva eri munnange be baakabi bamuwadde ssente bamuwadde n'emmotoka munnange temwabirabye ffe tuli wano buli lunaku tutambuza bigere nze n'emmotoka yange baajokya baajokera mu kalulu kati ndi wano mbonaabona omuntu oyo ye Kazibwe Bashir Mbaziira. Nga bwe tumanyi nti ensi obwenkanya ebugaba naye abasiru bakulowoozesa nti obwenkanya tebuliiyo mu nsi. Kazibwe Bashir ebyo yabyogera tannagenda mu paalamenti. NUP nemuwa kaadi kati memba wa paalamenti yasala dde eddiiro tamanyi na kitebe kya kibiina kye gye kiri. Era kati atembeeta General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki ndeese emboozi eyo ngikuleetedde okulaga bannabyabufuzi beebo. Abantu baayirawo Kazibwe Bashir Mbaziira omubiri. Nesi musuubira nti asobola okwogera ne ku kigambo Besigye. Batisse eddima ery'abalema balitisse Kyagulanyi. N'ekirala buli wookera ku makya n'olaba nga waliwo agenze nga gwe amaanyi gakuggwa. Amaanyi bwe gakuggwa Nakyemalira ayongera okubeera ng'afuga. Afuga olw'okubeera nti nno abatadde endowooza mu mutwe. Besigye ali mu kkomera. Njagala kuwa bigambo bya Besigye. Njagala kuwa bigambo bya Besigye. Tusemberera mpolampola okubeera nga tumaliriza emboozi y'olunaku olwaleero. Njagala kuwa bigambo bya Besigye bino. Ebigambo bya Besigye biriwa? Dr. Kiza to Bobby. Okay, bye bino. Njagala tubiwulirize. Say yes. People must wake up and know what to do.
not just follow Besigye when he comes, you say yes, 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 or follow Chagulanyi when he comes, and when he is thrown in prison, you are all quiet. Because that's what happened. You know, everybody must do their duty. Everybody must wake up to do their duty. We must regain control of our country together by taking actions, not just speaking, taking actions, non-violent actions. And non-violent actions are many. If we are united as a country and take the right non-violent actions, this junta would be down within a week. It would be no more. This junta, within a week, it would be no more if we all did what we need to do. But if we just keep on talking, attacking each other, it won't happen. Obukulembeze obunoonyezebwa bannayuganda babutaddemu buli kimu. Bannayuganda bawaddeyo obulamu okuva ndowooza mu 2000 Besigye we yajjiramu gumu okutuuka olwaleero Bobi Wine waali abantu bannayuganda tebeetiiriridde. Buli wabaddeyo okulonda bazze nga balonda mu bungi, not only voting, wabula bazze nga n'okwekalakaasa beekalakaasa. Abantu bokka abaliddemu bannayuganda olukwe be bannabyabufuzi, be bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Mmwe muliddemu bannayuganda olukwe. Dowoozaamu gwali eyo nti singa mu kalulu akawedde nga twalaba FDC nga twalaba FDC nga yeegasse ku NUP, ngifunye, nga twalaba FDC yeegasse ku NUP, ne tulaba DP nga yeegasse ku NUP, nga tulaba kwegamba Jema nga yeegasse ku NUP, ne tulaba ebibiina by'ebyobufuzi byonna nga byegasse ku NUP. Mwami Museveni bw'aba atya NUP yokka ng'emutadde ku bunkenke, emusuza teyeebase olw'abafuuti soja abatawera 2,000 abapareedingiddwa ku kitebe kya NUP nga be bamulumya omutwe. Singa bannabyabufuzi oba ebibiina by'ebyobufuzi mu kalulu akawedde mwasalawo ne mugamba ffenna golo yaffe kulwanyisa mwami Museveni, kulwanyisa Nakyemalira, singa mwatuula ne mukkaanya ne mugamba katwegatte ku NUP tukole endagaano, bwe tutuuka mu buyinza engabana y'obuyinza enaabeera etya? Naye olw'okubeera nti nno mmwe mulesse bannansi abaagala enkyukakyuka mu masaŋŋanzira, bannansi bali wiringi okukyusa obukulembeze, naye mmwe abakulembera abantu, mmwe ebyokulabirako, mmwe abakulembeze waggulu, mmwe mulemesezza enkyukakyuka. Enkyukakyuka eno gye mulemesezza ebaleetedde nammwe okubeera nga temusobola kuba na maanyi kununula muntu nga Besigye. Besigye singa tali mu kkomera, singa waliwo United Forces of Change, nti ebibiina mmwe eby'ebyobufuzi n'abakulembeze ab'enjawulo mwatuula ku mmeeza ne mugamba Kaka Kyagulanyi ye mukulembeze waffe, katuyimirire wano tusobole okubeera nga tukyusa eggwanga, bino ebyokugabana ebifo tunaabiraba ng'eggwanga limaze okukyusibwa. Naye buli gw'owulira ayagala kukola kibiina kya byabufuzi. Saagala kunfuga n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi. Okweyawula okwo Nakyemalira agenda bali abamalewo. Besigye mu kkomera gyali lwa bunafu bwammwe ng'abakulembeze waggulu, nti mwagaana okweyunayitinga. Bannayuganda bajja mu bungi okwekalakaasa, bannayuganda bajja mu bungi okukuba akalulu, naye mmwe buli omu ayagala kujjanga bw'ayagala. Ekibalemeseza okuzimba amaanyi, ekibalemeseza okuzimba enkolagana ennungi ne bannabyabufuzi bannammwe bwe muvuganya ku ludda oluwabula gavumenti. Nkiddamu, Besigye okubeera mu kkomera gyali lwa bunafu
bw'aba abeefuula abali ku opposition mu Uganda. Nkiddamu, Besigye okubeera mu kkomera gy'ali olwaleero, simanyi oba mukiwulira, nkiddamu emirundi, Dr. Kano Kizza Besigye okubeera mu kkomera gy'ali, Dr. Kano Kizza Besigye okubeera mu kkomera gy'ali bunafu bw'abakulembeze mu opposition. Nkiddamu, singa opposition mwali mwegatta ne mugamba tusooke tunoonye obukulembeze ne tuyimirira mu mugongo gw'omuntu omu, FDC, DP, Jema, Bani, tuwegatte ku NUP ne tuwandiike wansi endagaano, bwe tuba tufunye obuyinza tugenda gabana tutya obuyinza buno okusobola okubeera nga tuweereza eggwanga ne bannayuganda abazze bafa nga bayayaanira enkyukakyuka tubawe ku kirabo ekyo, kuba Mwami Museveni tagenda bba bukulembeze, tagenda kuba wa ntebe. Niyo olw'obunnanfuusi bw'abannabyabufuzi bumaliriza nga Besigye ali mu kkomera, bannabyabufuzi buli omu ali mu kulwana kati bagenda mu kalulu, buli munnabyabufuzi alowooza kujja kwesimbawo. Temusobola kuwangula Mwami Museveni nga buli omu akutte gage, wabula ye wanaagwikiriza ono ajja mukwata. Bw'anaamukwata olw'okubeera buli omu alina ambitions ze, ono ajja kufiirayo bufiizi. Besigye ali mu kkomera dwa bunnanfuusi bw'abannabyabufuzi. Gwe nkugambye, bw'oba olaba entya gye baatidde mu NUP just bafuutu soja abatawera na 2,000 be bapaledinze ku kitebe kya NUP nga baabatidde, ndowooza musinga basajja mmwe, singa mwakkiriza ne mugamba nti ng'ebibiina by'ebifuzi mu ggwanga katwegatte ku NUP tuleete kandidenti omu, olwaleero singa Besigye mu kkomera taliiyo olw'ensonga ne bwe kuba kwekalakasa kwe mwanditaddewo, Museveni yandibadde tasobola kulemeza Besigye mu kkomera. Ne leero tulinamu ebiwayi 2, tulinamu abagamba nti Besigye yalya akolera Museveni, tulinamu abakkiriza mu Bobi Wine nga bo bali ku kozi ya kununula ggwanga. Ne singa wabaddewo United Forces of Change nga ebibiina byonna ebivuganya Mwami Museveni biri wansi wa umbrella nga bikulembedde yaliko leero Robert Kyagulanyi Ssentamu, Besigye singa yateereddwa pressure yandibaddewo singa Besigye ali bweru, ne leero atoba yekka. Ekigenda omuviirako okubeera ng'emumire emulye mumalewo, kubanga ne bweba internet yeeyawudde. Leero mugamba NUP tetaddeewo mbeera, mumutaddewo embeera ng'abakulembeze okulaba nti nno mubeera wamu. Endwadde ekuluma ogenze wa musawo alina kusooka kukebera ekizibu kivaawa, bw'amanya ekizibu ayanguyirwa okufuna empeke oba eddagala erinakiwonya. Muwadde Museveni omwagaanya, muyimiridde muli ali mugamba kati Besigye yaliyo, akaseera kagenda kutuuka nga Besigye afudde mu kkomera oba ng'avuddeyo nga batutteyo ggwe. Naawe nga bw'olaba Besigye bwe bwogenda okubeerayo. Bannayuganda bali wiringi ku nkyukakyuka, bazze beenyigira mu buli mbeera, ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti muwadde Mwami Museveni omwagaanya gwa bitundu nga 78 ku buli 100 okusigala ng'atufuga.